Red Zone TV kwoli webali kubanga okyatambula naffe kyokola kya mutawaana nnyo nkwebaza okubeera nga okyali ku Red Zone TV ate nga tokoowa kubeera nga obeera naffe mu mbeera yonna ng'ogoberera updates zonna ze tujja tukuwa kaakati. Bw'oba obadde olina by'okola sooka obiteeke ebbali. Bw'oba obadde olina ekintu ky'okola sooka oweeyo eddakiika zino ziyinza okuba eddakiika nga 2-3 zokka osooka owulirize amawulire gano. Mbadde mpita ayita ku mukutu ogutuwa amawulire agafa mu Parliament ogumanyiddwa nga Parliamentary Watch. Nsanze amawulire gotajja kwagala kuwulira gwe Munnayuganda. Abamu bajja kwagala okugawulira, abamu tebajja kwagala gawulira. Gye buvuddeko nakuwadde amawulire mu audio eyeesembayo osobola okuba nga ogoberera Red Zone TV mu audio eyeesembayo wansi nga nkuwa omusajja akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Honorable Mpuuga Nsamba ng'avaayo n'akalambira n'ategeeza nti ffe tetugenda kuba nga tudda mu Parliament paka nga lipooti gye twasaba ereeteddwa, paka ng'abantu baffe abawambibwa baleeteddwa. Kaakati nno amawulire ag'enkyukwe gaagano. Bw'oba ng'obadde okyalina by'okola sooka biteeke ku mabbali. Bw'oba ng'obadde olina ekikufudde bize sooka okiteeke ebbali. Njagala tugende empola mu ggulire lino, njagala tukwate empola ensonga eno, njagala otegeere bulungi nnyo amawulire ge nkuleetedde Red Zone TV. Bw'oba tonaba kuba nga osubscribing akkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno okwate nekkade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Osobola n'otusanga ku mukutu gwaffe guli ogumanyiddwa nga Breaking News Uganda era nagwo ogusubscribingeko obeere nga tomissinga nsonga yaddeemu. Kati gwali Red Zone TV njagala okutegeeza Honorable Mpuuga Nsamba akawaŋŋamudde akoze eki? Agambye ababaka baakulembera ku ludda oluvuganya gavumenti. Leader of Opposition Honorable Mpuuga Nsamba akiikirira Nnyendo Mukungwe agambye ababaka tajja kukkiriza ababaka kubagoba ku Bukiiko. Jjukira lubale lunaku lwa leero ku makya obudde nga bukya ne nkuleetera amawulire nti omubaka akiikirira bamunaanika kawunti amanyiddwa nga Honorable Robert Sekitoleko baamufulumizza mu kakiiko kabadde atuulako ke bayita Legal Parliamentary Affairs Committee. Ennaku z'omwezi zabadde za 27 omwezi ogw'e11 lubadde lunaku lwaggulo. Omusajja oyo n'afulumizibwa ng'omusajja amufulumizza olw'ensonga nti mwasalawo kwekandagga nga mufuluma Parliament nti mwagala abantu bammwe abawambibwa gavumenti ebaleete, mwagala abantu bammwe abawambibwa ripooti ereetebwe. Kati ndi wano ku Red Zone TV okutegeeza nti Honorable Mpuuga Nsamba akulira oludda oluvuganya bino byonna abyogeddeko n'agamba ye tagenda kukkiriza babaka b'opposition kubajja ku bukiiko bwabwe. Tagenda kukkiriza mubaka n'omu kujja kumugoba oba kumujja ku kakiiko akamulondebwako. Nakuwadde lisiti eya bukiiko obwalondebwako ababaka b'opposition. Simanyi oba kinaaba kikola makulungi kuddire mugenda kuddamu njikuwe bw'oba ng'okyali ku Red Zone TV ngenda gikuyitiramu lukwakwayo. Naye ng'amawulire ge nkuleetedde Honorable Mpuuga Nsamba agambye tagenda kukkiriza babaka kubagoba ku bukiiko era ye n'ategeeza twafuluma Parliament twekandagga nga twagala obwenkanya, twagala human rights eddembe ly'obuntu likolebweko liweebwe ekitiibwa mu ggwanga Uganda naye tetwafuluma bukiiko. Era ategeezezza nti nze ababaka benkulembera mu Parliament eno ey'e11 nga Leader of Opposition sigenda kubakkiriza kubagoba ku bukiiko obwabalondebwako okubeera nga babutuulako. Leka tuve mu Parliament naye obukiiko tugenda busigalako. Osobola okugenda ku kibanja kya Twitter ku mukutu gwe bayita Parliament Watch n'osangako statement. Leader of Opposition Honorable Mpuuga Nsamba has asked opposition MPs to defy committee chairpersons who attempt to throw out of committee meetings because they are boycotting plenary sittings, saying such decisions are illegal and lacking in common sense. Ontegedde bulungi nnyo. Era mu statement ye gye tusobodde okwotinga yenga Leader of Opposition Honorable Mpuuga Nsamba agambye bw'ati: My members are very restrained but they are very resilient and I encourage them to defy any chairperson who attempt to raise this matter because this is a matter that has no space in law and in our rules. So
be ready to see defiance across. Abadde Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, leader of opposition oba akulira oludda oluvuganya mu parliament ene 11 ku kadi eyakibiina ekya National Unity Platform. Gano nno goocha gakagwawo era nkakasa teriyo media yonna yagafunye kubanga egakuwa wano oka ku Red Zone TV woyinza okubanga wosookedde okugafuna ate oyinza okusemba okubanga ojja gafuna ano nga gakyali breaking news kubanga mu bbanga ttono nnyo gagenda kuba tegakyali breaking news buli muntu agenda kuba akitegedde ng'ayita ku Red Zone TV. Nakuwadde listi nenkuwa buli mubaka n'akakiiko kwatuula nenkutegeeza gwakkiririza mu kyokkiririzaamu. Bw'obanga okkiriza nti ababaka n'obukiiko bandibuvuddeko njagala nkusomera ababaka bano n'obukiiko bwabwe. Omubaka asooka leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga Nsamba akiikirira Nnyendo Mukungwe. Opposition chief whip bamuyita Honorable Nambeshe John Baptist akiikirira Manjiya County. Deputy chief opposition Deputy Chief Opposition Whip bamuyita Honorable Chebakutika Manjeri akikirira Jinja City nga omubaka omukyala. Commissioner of Parliament Honorable Zake Francis Butebi akikirira Mtyana Municipality. Chairperson Public Accounts Committee Honorable Medadi Urega Segona akikirira Busiro East. Vice Chairperson Public Accounts Committee Honorable Basalirwa Asuman Bujiri Municipality Neono Suwa NUP. Chairperson Kosase Honorable Joel Senyonyi akikirira Nakawa West. Vice Chairperson Kosase Honorable Lake Akero Amuru District Woman MP. Chairperson Government Assurances Honorable Betty Namboze Bakireke akikirira Mukono Municipality. Vice Chairperson GXC bamwita Honorable Joseph Sewungu Gonzaga akikirira Kalungu County West. Honorable Ojara Martin Mapenduzi Chairperson Local Government Accounts Committee akikirira Bande bajita batya Bade Grab Ibi constituency mu district y'eggulu ojja kunsonyiwa erinnya bemba siritereezezza siri waayo. Vice Chairperson Local Government Accounts Committee amanyidwa nga Honorable Paulson Lutamaguzi Semakula akiikirira Nakaseke South Constituency. Representative Pan-African Parliament bamwita Honorable Patrick Nsamba Oshabe Kasanda County North yakiikirira mu Parliament ene 11. Honorable David Ushamuzi Kawanga akiikirira Busoju Constituency nga nange gyenva. Representative Commonwealth Parliamentary Association akiikirira Busoju Constituency nga bwe nkugambye nange yankiikirira. Representative Interparliamentary Union amanyidwa nga Honorable Flavia Nalule Nabagabe Flavia Kalule Nabagabe akiikirira Kasanda ng'omubaka omukyala. N'asembayo Parliamentary Prison Fund Parliamentary Pension Fund amanyidwa nga Honorable Aisha Kabanda omubaka omukyala akiikirira Butambala District. Njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero obukiiko obwo ababaka abamu babadde batandise okubanga bagobwa ku bukiiko bwabwe. Era example gye nkuwadde abadde omusajja akiikirira ba Munaane Kakaunte Honorable Robert Sekitoleko eyagobeddwa mu kakiiko kwatuula ng'omusajja amugoba bamuyita Fox Odoi akiikirira West Budama North East ng'omubaka mu Parliament eno yamugobe mu kakiiko ako. Honorable Sekitoleko Robert n'afuluma mu kakiiko. Naye njagala okutegeeza bannayuganda abasinga obungi babadde bawagidde enteekateeka eno nti okusinga okufuluma obufulumi Parliament n'obukiiko buno mu buveeko tutegeerere ddala nti tuli mu kwekalakasa twagala abantu baffe. Kaakati amawulire genkuleetera essaawa eno yennyini Honorable Mathias Mpuuga Nsamba yennyini akulira oludda oluvuganya afuddeyo n'ategeeza nti kino tekikkirizibwa era tagenda kukikkiriza nga ye akulira oludda oluvuganya. Ababaka mubaleke ku bukiiko basigale ku bukiiko newankubadde nga oba oliawo Parliament bagifuluma era ye n'ategeeza twafuluma Parliament kye bayita plenary naye tetwafuluma bukiiko. Temujja kutugoba ku bukiiko tugenda kubusigalako. Ngenda kukulembera ababaka bange bonna abali ku ludda oluvuganya benkulembera mu Parliament sigenda kubakkiriza kuva ku bukiiko buno balina okububeerako. Kakati gwakkiririza mu kyokkiririzaamu njagala amawulire gano nteere comment mu comment section yawo ombuulire gwe ensonga eno gitegedde otya, ensonga eno ekututte etya. Omusajja agambye teri kuva mu bukiiko twafuluma plenary twafuluma wali we bateesereza twagala gavumenti etuwa abantu baffe naye obukiiko tetugenda kubuvaako. Kati awo ndooza n'alaawense ebisigadde awo nze naawe. Honorable Mathias Mpuuga Nsamba bw'ati akombye kwerima n'agamba tetugenda kuva ku bukiiko kubanga kimenya mateeka. Parliament yo twagifuluma twagala abantu baffe. Teeka comment mu comment section wansi awo tubeere nga tutambula. Sebamuli Patrick nze nkuweereza Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatambula naffe tuwuliziganye kubanga updates zo zikyajja ate nga buli ekijja kyenkuteerawo buli ekijja kyenkuwa.